Abasomesa abamu bakira bakubira bannaabwe mu masomero amalala obusimu okubalabula ng'ekikwekweto ky'okuggala amasomero bwe kigenda kiyinda nga kirimu n'okuggalira abo abasomesa abasangibwawo olwo ne gubula asala. Kalondoozi w'ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Rengo, Joseph Mulumba, ye yakulembeddemu ekikwekweto kino ng'agenda atuuka ku buli ssomero eryaweebwa ebiragiro obutaggulawo lusoma lusooka olw'omwaka guno nga terilongoosezza mbeera yaalwo era ono bakira abasomesa baakwata abakulukusa paka ku poliisi. Ekikwekweto kyasoose kuyindira mu ggombolola y'e Rengo mu disitulikiti eno era okusinziira ku Mulumba, amasomero agawera ddala 15 go gaggaddwa n'abayizi ne balagirwa okudda ewaabwe okutuusa nga baddukanya amasomero gano bagatereezezza so nga agali ku lukalala lw'okuggalwawo gasoba mu 6. Ekikwekweto kigenda mu maaso okulondoola amasomero ago gonna agafuna amabaluwa agabaggala okulaba nti nno amasomero ago tegagenda mu maaso kutandika omwaka guno. Twatandise okulondoola amasomero ago agaggibwamu nga tegalina bisaanyizo. Kigambibwa nti abavunaanyizibwa ku byenjigiriza mu disitulikiti eno bamaze akabanga nga balabula abaddukanya amasomero agatalina bisaanyizo okugaddaabiriza ko n'okutereeza ebyo bye gaali tegannaba kutereeza kyokka ng'oluvannyuma ne kizuuka nti bye baali babagamba byali bibayita ku mitwe. Tegalina bizimbe, tegalina abasomesa abasomesamu bakuva mu kalaasi 7 abalala mu S1, tegalina toilets, tegalina bizimbe, abaana bonna abasinga basomera mu miti. Netusaba amasomero ago gayimirizibwe. Tukubiriza abazadde batwale abaana mu masomero agalina ebisaanyizo. Amasomero ga gavumenti bwe gali agalina ebisaanyizo. Kyokka Mulumba yeewuunyizza nnyo abazadde b'e Rengo obutafaayo okulondoola mbeera y'amasomero gye batwala abaana baabwe okuyiga, n'agamba nti abamu ku bazadde bano balinga abeegobako obwego by'abaana nti baleme kusiiba waka so ng'ekituufu kyeyoleka lwatu nti gye batwala abaana bano teri kisomwayo. Abayizi mu masomero Mulumba ge yatuuseemu bangi baasangiddwa nga batuula ku birago, basomera mu biyungu nga n'omuyizi abeera akwatiddwa ekyetaago eky'okweyamba baabuwe akyama ku nsiko ne yeetengula ekizibu. Mulumba agamba nti embeera eno yeesinze okusiga endwadde mu bayizi abasomera mu masomero g'omu byalo n'okusinga ag'obwannannyini so nga aga gavumenti agalina ebisaanyizo ate nga n'abayizi tebasasula ssente gyegali era nga bagalekawo olwo abaana ne babatwala mu ago agassa obulamu bwabwe mu matigga. Amasomero agagaddwa gakunukiriza amasomero 15. N'olwekyo tukubiriza abo bonna abafuna okuwabulwa wano okulabulwa bagende n'ekiragiro ekyaweebwa baleme kugenda mu maaso nakuggulawo amasomero ago. Awadde abazadde amagezi bulijjo okusooka ng'okwekenneenya embeera y'amasomero gye batwala abaana ate n'abaddukanya amasomero g'obwannannyini n'abalabula nti anaasangibwa ng'agguddewo essomero ate nga baamulagira okuliggala wa kulamulwa mu mateeka.